Mwana muwala Spice Diana okwegatta ku Muhoozi Project abala kaki? Ebintu bino byewuunyisa kyokka ate nga bituufu. Tulabyeko gye buvuddeko. Spice Diana zze yeelandiza yekka akoze ebivulu bye mu mpolampola. Bambi abantu ne bamubeererawo, bannayuganda ne bamwagala. Era okuzimba erinnya lye okutuuka waali, mukyala muyimbi w'amaanyi nnyo. Si lwakuba nti agulirira bawagizi, nedda, wabula olw'omukwano gw'ayina ne bannayuganda, okuyimirira ne bannayuganda. That's why ne bannayuganda baasalawo bayimirire naye. Spice Diana ono tuzze tulaba ku bivulu bambi byazzinga ategeka. Omanyi olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu okupostingira ekivulu kyo n'akiyisa ku mukutu gwe ogwa Facebook, kubanga y'omu ku bantu abasinga following ennene ennyo mu ggwanga Uganda. Naye nga tuzze tulaba ku bivulu bya Spice Diana nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine nga yasooka okupostinga ku page ye eya Facebook ng'akoowoola bannayuganda okubeerawo mu bungi, babeererewo Spice Diana, babeererewo ka Spice kaffe ke tubadde twagala ennyo ebbanga lyonna. Naye nga lwaki Bobi Wine akola ekintu ekyo? Nti olw'okubanga ali ku mulamwa ogw'okuyimirira ne bannayuganda abanyigirizibwa, ate ng'alaba nti ne Spice Diana ye muyimbi omu, si yekka wabula omu ku bayimbi ababadde bakyalimu ensa nga tebannaba kuva ku mulamwa okuyimirira ne bannayuganda nga balwanirira ensonga y'emu ne Kyagulanyi gy'alwanirira. Omukyala First Lady oba Baby Itungo Kyagulanyi yabadde asooka mu bivulu bya Spice Diana ng'akwata famire ye n'agisitula ne bagenda ne babeerawo. Ebivulu bino tumanyi biggwa kiro ssaawa 6, era ssaawa 6 we zituuka ne batambula ne badda ewaka. Si lwakuba nti bantu ba bivulu, bakubi ba bidongo, nedda, naye babeerawo olw'omukwano gwe balina eri Spice Diana, olw'omukwano Spice Diana gw'ayina eri bannayuganda. Ebiseera ebisinga tumanyi bulungi nno nti bano Baby Itungo Kyagulanyi ne Spice Diana balamu na balamu, nti Spice Diana mulamu wa Baby Itungo, Baby mulamu wa Spice Diana. Abadde abeerawo olw'ekyo nti oli mulamu wange, ate ng'abeerawo olw'omukwano nti gw'ayina ne bannayuganda, era nga yasalawo okuyimirira nabo. Kino kivaawa? Tujjukira mu kaseera aka COVID-19 enkumo n'enkumo y'abayimbi bonna lwe beesitula ne bagenda ewa Sali Musale ne bamuvunnamira abawe ku ssente abayise mu mbeera olw'okufiirwa ebivulu byabwe baali bategese mu kadde aka COVID-19. Abayimbi abasinga abalimu ensa baalaba ng'ekyo bakikola kulya mu nsi yaabwe lukwe, naye abayimbi abo abalaba nti bo baali baagala okuwaayo ensi yaabwe era beetwala ne bagenda ewa Sali Musale n'abawa ensimbi. Spice no y'omu ku abo abatalinnyayo, n'asigala ng'ekyo kimukuumira omukwano gwe ne bannayuganda nga bategedde tulinayo muyimbi munnaffe atubeereddewo. Naye nga tumanyi gavumenti ya kuno nti gweraba ayimiridde n'abantu, erwana nnyo emenyewo omukwano gwo n'abantu, nti singa osigala ku mulamwa ng'oyimiridde n'abantu, budde bwonna enkya wasobola okuliyetingibwawo Kyagulanyi omupya. Batya nti Bobi Wine ono yajja muyimbi gwe baali batasuubira na kulowooza nti ayinza n'okuvaayo n'asimba ku byobufuzi by'eggwanga lino. Naye kyabakuba enkyukwe nti bwe yajja ate yafuuka ensonga n'olwaleero etagenda kuvaawo obudde buno. Kati bagamba nti singa ate tukiroberamu ne tukuliyetingayo Bobi Wine omulala, ate agenda kuwa Muhoozi Kainerugaba obuzibu. Kye bakola banoonya ani ayimiridde. Bwe bamanya nti waliwo ow'amaanyi ayimiridde, bakuperereza okukuwa essente zonna gwe z'owulira oyagala okulaba ng'obeegattako osobole okuva ku ludda lw'abantu odde ku ludda olw'abanyigiriza bannayuganda. Kuba ne gavumenti ya kuno bakimanyi bulungi nti nabo baafuuka ekivumo. Omuntu yenna gwe bamanyi nti yeekuusa ku gavumenti, ne gavumenti yennyini ekimanyi nti oba ofuuse ekikolimo mu bantu. That's why bakusika bakugatte ku sayidi yaabwe era ekigendererwa kyabwe munnayuganda akukyawe, nga ne bw'onoddamu okutegeka ekivulu tojja kufuna bantu b'obadde ofuna.
lwaki njogera ebigambo bino? Buno obubaka bugenda eri Spice Diana Mwanyinaze nti okuvaayo n'okuba akalango ng'okoowola bannayuganda nti bajje mu bungi mugende ku mazaalibwa ga Muhoozi Kainerugaba gw'omanyi bulungi nnyo nti ebikolobera bituusibwa ku bannayuganda 6 ku buli 100 omusajja oyo yabirimu, ebisigadde 4 ku 100 kitaawe. Kitegeeza nti ono omusajja gw'okubira akalango gw'otulaga nti ate kati omwagala nnyo era okoowola bannayuganda tugende tweyiwe mu kivulo ekitegekeddwa nga celebrating amazaalibwa ge. Okimanyi bulungi nnyo nti yasinga otulugunya munnayuganda. Watulugunyiriza munnayuganda nga tannakwata buyinza, olwo singa anakwata obuyinza ani anaasigaza emirembe? Nawe wennyini nno olwaleero bakukozesa, naye musajja oyo bw'akwata obuyinza togenda kusigala kyekimu. Okyali muwala muto, ekitone kyo nkakasa nti koyingidde ekintu kino ekya Muhoozi Project, nkakasa ekitone kyo kigenda kuba nga kisaalisa ebitundu 4 oba 5 ku 100. Kitegeeza nti obadde osobola okukuba ekivvulu n'ofuna bannayuganda 200. Kati olwaleero n'okitegeka ogenda kuba osigaza omutwalo gwa bannayuganda gumu ng'omutwalo gukuvuddeko, bye bitundu 5 ku 100. Nti bannayuganda abomenya emitima bangi nnyo babadde bakuyinamu essuubi nga balowooza okyayimiridde n'abantu, kubanga obadde otambula nnyo ne Oweekitiibwa First Lady Barbie Itungo Kyagulanyi ng'ekyo kyokka kiraga bannayuganda nti oli ku ludda lw'abantu. Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akuyisanga mwana ng'era amanyi gw'omuyimbi akyali ku mazima. Kati bannayuganda bameka ababadde bakuyinamu essuubi ng'ekyo kyokka ky'okoze bamaze okutuka emitima? Buli lw'olimenya munnayuganda omutima naawe togenda kusigala kyekimu. Nkusaba labira ku Ronald Mayinja, yali muyimbi ow'ettutumu ow'amaanyi ng'era music we teri munnayuganda atamwagala, naye olwaleero oyinza okutambula n'onoonya munnayuganda awuliriza music wa Ronald Mayinja wadde sinti lwakuba mubi, music we mulungi, ayigiriza ate asomesa, azimba bannayuganda, naye bamukyawa olw'okulyamu bannayuganda olukwe. Bebe Cool be bamu beba ttiimu Muhoozi, ba Big Eye, Catherine Kusaasira ng'abantu bayagala Catherine Kusaasira olwaleero ne bwagamba okutegeka kivulu mu Kampala, bwe baba tebasombye bantu mu bbaasi bwa NRM okubaleeta babeerewo babuzeebuze ekifaananyi nti abantu bazze bangi ne bayita bannayuganda bali ku alaali, akyayinza obutatuuza bannayuganda bawera 200 nti bazze mu kivulu kye. Kati lwaki Mwanyinaze oyagala okutuuka ku mbeera eyo otte ekitone kyo olwa ssente ezikuweereddwa? Kituufu oli muwala muto, ssente ozaagala, naye balirira bagenda kuzikuwa paka ddi? Kiseera ki? Kubakubidde aka GS obakoledde akalango olwokuba kimanyi nti munnayuganda akuwagira mungi nnyo, bannayuganda bangi abakufollowinga. Kati akalango k'obakolera bo kabongera obawanikira ekyabwe era bagenda kuwa ssente zebakuwadde. Naye weerabidde ebiseera by'omu maaso tebasobola kukuwa ssente ezo lubeerera. Music gwo badde olyako ebbanga lyonna, ebyobugagga by'olina obikoze mu music wo, naye weerabidde nti zino ssente zebagenda okukuwa ogenda zirya, yes, naye atosse ekitone kyo. Ojjukira nnyo nti nno omuntu anaakola ekibi asooka kukusembeza ku lusegere lwe, nti olwaleero singa obadde osobola okukolebwako ekizibu kyonna kyonna nga kikoleddwako gavumenti ya kuno nti olwokuba wagaana ogiwagira, munnayuganda abadde asobola okuyimirira naawe n'amanya nti ekintu ekyo gavumenti yekimutuusizzaako lwa nsonga eno n'eno. Naye omulabewo ng'ayagala okukunafuya asooka n'akusembeza ku lusegere lwe ne mulyanga kimu, ne bwakunyiga nakukola ekintu teri munnayuganda alina kuvaayo akulumirirwe oba akulwanirire, ajja kugamba ndaba alya nabo be bamanyi oba bamunyiga bamunyige. Ekitandibaddewo luli singa ogaanye. Jjukira nti omunnaffe munnasitulago munnaffe Bobby Yanga n'olwaliro akyali mu kkomera, gy'amalidde ddala kati emyezi giwerako, naye nga yakwatibwa yali mu konvoyi yo lwali ova embalala ku kivvulu kye wakasembayo okkuba. Bobby Yanga oyo y'omu ku babodegaadi ba Pulezidenti Kyagulanyi, naye naawe yasalawo nti olw'okuba oli munnaffe munnasitulago ajja kukubeererawo akuwa obukuumi. Si ye yekka kubanga olina ttiimu nnene, naye mu ttiimu ennene bwe bayimiriza konvoyi yo bakwatamu Bobby Yanga yekka.
tewavaayo kupostinga ku nsonga za Bobby Yanga nti oba free Bobby Yanga. Bannayuganda ne bakalakasa ne bakuba omulanga Bobby Yanga abenga aweebwa eddembe lye. Spice wasirika. Kiraga kifaananyi ki? Tulowooze nti kuva dde obadde omanyi ebigendererwa by'abasajja abo? Tulowooze nti omanyi ku nsonga ezaakwasa Bobby Yanga n'osirika busirisi? Kale nno ensonga ezo wasazeewo nti ogenze mu Muhoozi Project oli wa ddembe kuba weesalirawo ng'omuntu. Naye ate bw'oba ng'olowoozeza ku biseera bye eby'omu maaso ne music wo omwongera omutwala mu maaso, okyalina akaseera kubanga ekivulu ky'olanga tekinnaba kutuuka. Gw'okiyita kivulu nga bw'ogamba mu kalanga ako k'obakubidde, ne munnange ekyo si kivulu. Ezo kampeyini batandika dda kampeyini bo bali bakole egyabwe. Gwe bw'okoowola munnayuganda mbu abeerewo mu bungi, kitegeeza olinga atunda Muhoozi mu bannayuganda ate nga baamugaana dda. Bannayuganda baagaana Muhoozi. Kati gwe okoowola bannayuganda babeerewo mu kampeyini za Muhoozi n'olyamu mulamu wo Babby Olukwe, kubanga okimanyi bulungi ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'aliko yakununula ggwanga lino mu mikono gy'abatulugunya bannayuganda era be bamu beebo. Kati gwe nkoowola otya nzije wa Muhoozi ate nga nze mbadde nkumanyi nti oli ku Bobi Wine n'ensigala nga nange nkyasobola okugoberera mpulirize by'oŋŋamba. Munnange weerabidde okyalina akaseera okusalawo ekivulu ekyo n'otagenda kuyimba, kuba ne bw'otagenda kuyimba era ensi emanya n'egamba waayi Spice yeekubye mu mutima teyagenze. Naye bw'onoolabikira ku stage ng'ogenza okuyimbira Muhoozi era bannayuganda bajja kimanya bumanya togenze kuyimba nga muyimbi mulala nti onoonyeeyo ssente, wabula bajja kimanya nti osaze eddiiro weegasse n'abanyigiriza. Bw'otyo ogenda kusebengerera weegatte ku lubu lw'aba Bebe Cool, ba Big Eye, ba Catherine Kusaasira, ba Ronald Mayinja, bali benkumenyedde abaasalawo okulya mu nsi yaabwe olukwe. Olwaliro nga ne bateeka ekivulu ne balabikirako, bannayuganda babasasulamu bakuba bucupa. Kati mwannyinaze wandyagadde obeere mu mbeera eyo ey'okulinnya ku stage munnayuganda yakubiranga enduulu enkyajje nga kuba bucupa? Oba bw'obanga oyagala okusigaza omukwano gwa bannayuganda okyasobola okusazaamu ekivulu ekyo n'otakibeerako. Si mu bubi naye nze just nkuwadde kirowoozo, kyalina chance yeesalirawo.